naye olabye Uganda bwenyuma mutuwe ku kitira abantu abawangalira mu Uganda January to December naye Uganda ate tugenda kujinywa nnyo ku mulundi guno kubanga atandise okusunsula emiwulenge abeeremereddwa ne batuviira wetwogerera abayita baserebu abayita ab'amaanyi Uganda abalemye abamu bakansala LC5 basimbawo ku Numpu Masembe Uganda yamwokeza nadduka naye kansala munamba abantu bakulonda twabagamba nga bannanga mazima nti gati tufulabe eddembe nga mugatya abantu bava ne bakulonda nga kansala LC5 nange nakulonda ebyaddala kubanga wali kyali wange wali blood naye n'ojjayo milioni 10 nga kansala oyambe abantu nawe okulakwanye n'ozikwanamo abakazi noza nezikugwako paka wawunsengo wetunze tunze nawe gase olemeddwa Kampala n'odduka kansala omulonde tuli abana abantu abayita baserebu ze nabagamba mulekerawo okwemamaliza era gwe nkugamba kino era nze nesula moto mugamba omuntu eyayita serebu wajja n'oggula emmotoka tomuwola agule kasha agende owulira abantu abayita baserebu tebadde bintu bya bbanja wowe tebadde bintu by'abantu wowe bajja kusanunya ennaku 2 olwokusatu ayagala asajja bwere nja kulangira nterezaamu nja kukubira akalango engoye mpange nenyumemu nja kulangira ezo bichaini balaba ojje ku maduka g'abantu emmere wajja moto yayagala leya bwerere kati bano simanyi ba Mese simanyi bano ba Mese bakolanga comedy owokunama eyo comedy yagwako tunulira ba Maulana tunulira ba Muhanji ba Alex Muhanji ba Mariachi tajira mu bigoye bivundu tajira mu bizina mbuno oyo comedy wabakatolo bwamo oyo okukanula amaso wa sympathy owaba amoti omanyango oba pade bitama pade yafana ne comedy we kevola Mese Uganda yamulemye ne basingana okwefa sebu ate Mese Kasita atandika Ekimansulo wali baita batya Kasita akole Ekimansulo ne mandi Katonda jeyo muko abonereze embwe naye abasajja wefula yalikola webbale n'amasoba gitani ngeraga Kimansulo kyokka ne muga musajja gwa kigula kise Kimansulo kiki ngembugo z'abakazi bazikwata misane bazinenula omutala nuleno ne muga Katonda agenda kuboneza ayo Uganda yamuleme twebaza Katonda Uganda etandise okulema emiwulenge etandise okucyengeja tulina wana akasajja kadekaita Katonda ka industry Katonda wa music mbu Katonda wa TV presenter akasajja ako kalina olugezigezi kekamanyale atalina sente kekamanya omukazi atalina mazzi kekalina omukazi atasobola kufumba kekalina mukazi bannanga akasajja ako Katonda kakubye kali awo kalina engumba gumba zakalemera kungulu kadeka omusajja abadde boss wa Sapienza kubukedde kale okakosa n'omukozi wa Sipako olubuto ne kamuzaamu omwana kamusuulaawo kabadde ka boss ka Sapienza kambala obugaru bindi ne bekabeera kulinga kalina bu TikTok bakakola obadde kimanyi omukazi wo obadde omanyi byonna okwagala ku mukazi kati abantu balaba nga bakola analysis ne balowooza nti bantu be bategeera ye kenyini omukazi yamukusiga omwana ajja kuyimba omwana ajja ayimba yayimba nga kayimba kakalungi akayimba simanyi biki olwajja mba amukubira olimba ku Sapienza yamufumitirawo n'amukolerawo olubuto ye mwana ali awo yali mwana akola ku Sipaka kati mwenze mbera biramanya sibamanyi kakati namufunisa olubuto n'ateekawo totale feria kana Uganda yamulemye Uganda mugiwulira mutuwe ku respect abantu abawangalira Uganda January to December tenga tuli bakabi ova ku muntu ayogera January ku December ngata abantu banda bangatenga tebankowa mutuwe ekitiibwa mbwa mmwe Uganda mugiwulira waliwo yajonagamba nti nze ndi doni nina sente era Saudi Arabia era nze kati akala mbu tumusondere Uganda ogiwulidde ogiwulira atunulanga enva z'amalewa Uganda ogiwulira anatekeera Uganda ogiwulira nze ramwe don najere milioni 6 milioni 8 omajera milioni 6 gwe ziringa enkomi ezi wano wabata zikuta bulungi mukwana wajita Uganda president wale bamwita president Yoweri Kaguta Museveni musanvu kaloza ojiwulira olutalo lwabaddewo ku TikTok kakati njagala mutegeere mwana ku sente njagala mutegeere ddala mwabayita bagezigezi waliwo wano obuvubuka buli awo buli obaleka na busiyazi kuliko akamu kalina embazi kalinga embayi z'amawogo akala kali awo kalina ebirevu kalina obulevu bukalinga sitiri waya akala kali awo kalina fese kalinga ekkoli y'okumatako kali awo fese kalinga amagumba g'okumatako buli muntu bamukolako analysis buli muntu nalawuya bavuma bulisi obwavu simanyi obunaku mukwano gwatali munaku ekikwambaza olugomesi kiki akola gundi comedy anti yo comedy yaggwako mukwano ensi ekiwuka generation mwita ba youth mwita ba younger generation kyekikosa comedy owa gomesi owa pade bitaba
yafa n'okufa oyo yafa ne sinagoni ye yafa okwambala obugomesi nowefumita kyova abakikankana ekyo kibakuumidde emabega kwana loogo ensi yakuwa yatambula dda okyesiba gomesi oyenjala nebugomesi mbaokola comedy osi ye comedy omuntu ajja nga ali smart nakola comedy nosunyonyuya noseka owulira comedy si wakuwemula njogera reality omuntu okwesiba akagomesi noweta olugongo mbaokola comedy notandika okufuuyira abantu notandika okwekweya bwoti novaamu omukka oguwunya mbaokola madamu nakonkona mazima omukka oguda oguwunya mazima madamu nakonkona mazima naye oli mukubuma bakwano bagembagala nnyo tobisalamu waba oyagala nnyo gwamanyi bwaba ne mukola kanali sinsa obuvuka obwolaba ngamba mbuki bwanjogerako ebigambo awo olwokuba nze njogeza amazima nze njogeza facts gwe atali munaku wano nekikuku kyeyo teri muntu ali bweru wa ggwanga ali bulungi era kibatwala bunaku mwenna era mugenda kunoonya era munnange ffe twebaza kintu kimu mutuyambe nnyo okutuzibula amaaso abantu abasigala mu Uganda twegomba nga abantu abagendanga ebweru w'eggwanga nga wuulira omwana nti mama abeera bweru nze mama nga abeera bweru mama nga akolera bweru kakkana maama njijako amalo adijja njagala okkiriza nti Uganda erina tofali lyekwongeddeko enyirira enfaanana oli bulungi olabika bulungi n'emmotoka ovuga enkonomi ng'ovuga wali osikiddeko mu kkubo onyumiza enkonomi wali osiseeko wali osikiddeko mu kkubo gwayogera enkonomi nkonomi ki nga tusiiba tujjuza mukwano mwebale kuta kifaananyi kye Dubai tubawonye bulungi mu mulemirembe mwebale kuta kifaananyi kye Bulaaya era kati omuntu okugamba nti ava Bulaaya osooka kumudduka olaba nga alaba monster olaba kikimpanze ekiwemmeneku era omuntu waga nti nva bweru bino byonna byali bweru ndoozo biraba bitunula Bukenya yali bweru yakomawo n'37 yatambuza bigere okuva ku airport paka twamonako bunonyi kakati nze bw'ŋŋamba omuntu nti yali bweru wa ggwanga ffe twasobanga n'abaana omwana agamba mama wange abeera bweru mwana wa kitiibwa wa kitalo mama tagambeko mama we era sente za dola munnange mwabala kutuyamba okutegeeza e Bulaaya tokyasa kudda bweru jangu abantu banyonyola una wadda mpakanya ajja muvire yani amma jangu abantu babuulire abaana babano wadde ne sente mmeka nyendo okutuuka mu kitolo ng'asigaza mu bed space betira omuka ani yatambuza bigere okufubutuka mu gundi si bigambo kati obwana bunnakonkona bubeera mu bed space nabefuuyira omuka byebiki naabwe byonna byenjawulo zero mu partition nabe omwana yagimanaja bajja feutaya omwana anenka yavaako waya namala akutte chapati yani oyo mumwana bana munnamwana bide nyama nali gundi yali manaja wa ayiri ne matovu nga muvuka no mulungi bannange oyo monezi nga ayina empisa nze simanya gye yajja eddalu munnange ndowooza abana bamenka noba stress yebayingira simanyi wumalu oyo muvuka nga tusobola kumugjamu kigambo wumalu yali muntu ngali very humble muntu mulungi ate si mubbi nga bannange muntu wampisa nga yegombesa buli muntu jofuna mwana wa manager ne Irene nga sente n'omutiko obukadde bumeka wabutuusa ng'afuna sente yali afuna sente wano era yagenda yevuga nga Mwadena Eagles yali kati manager wa gundi namba omwana namulabye omwana maye nga akutte chapati mbu DJ n'akagaati bwakalumako mbu ye DJ mbwawuliriza nanti TikTok erese talents empya kati ayinza okuba akola content oyo namulako nga alina omuwala comment oyo omwana yatasobola akola bintu ebyo tasobola kukola content oyo waati oli omuvubuka afumintiza content tasobola kubeera bwati umalo nalabako ng'akola n'omuwala ng'alinga abava okukola sexis n'ebikinga bagulawo olujubu akola atya naye nga ebintu byakola tebijja mu ye oyo omwana ali wakitiibwa yali wamaanyi kale era neera kati simanyi na kyamuntu kako nze kyanneewuunyisiza so bammese twabawonye mu ggwanga Uganda ndoze eggwanga ligenda kuteera bakatongole omutongole basitesa mayanja ekati eggwanga atandise okusengejja tubagamba mbambi mujja kutusangawo wano n'obuyambi tujja kububawa tuli ready nze okubeera newuunya Bulaaya ojjukira omwana gwe bayitanga Silivia Namugenyi kisebo omutima gutujja omwana okuva yagenda Bulaaya Magombe temulanga mu Uganda Magombe Bulaaya Geyena omwana Bulaaya nyenyonyina vaano ng'atandika okusimuka obwongo abantu beeyo wajja wano batakusibwa yebuzabuza ekyobugaga kyonna byakabeera n'enjegere mu bulago ng'embwa babeera ne kyeyini mukwano
Emmotoka ogiguze cash oba wewoze. Atubuza sura uwo. Abandi mwewola bana nkulabe ne card. Bulijjo sigwa bugwa tugamba tujje wa sura buza sura uwo. Munnange bale omufuka alabika bulungi. Ne fulufigo tuvumira ki. Mwana bangale muvide gwe ne rain. Era ndikala kasajja baba akenda Juba. Tuba tukunoonya. Waki mba munoonya mba tuvuma. Kwanza na mwani abavuma. Munonya platform mujiro nja kwanza manyi mba ndi mwala wa kinyozi. Nemba sidikiriza bantu mmwe. Ne mudamu ne muvuma tsimanyi jangu wano kisirani warumbi. Mwasoka ne munyimba. Mufulufiga mwala wa kinyozi. Ne muze mawo simanyi bana lwaki muvuma nnyo nabakola ki? Tetukuvuma just obimanye byakatemba. Kati mu contact mu munonyeza kunze. Stofana na kawala ka kinyozi era kye tukuyita. Kati mfana mwala wa kinyozi? Exactly. Era kizemu. Mwana face mulinga magumba go kumatako. Jangu wano nawe Maulana bakulabe mu kamera. Chachi kubikuza simanyi mwasiyaga. Soko je. Anti tatu jangu. Lwaki ontya? Hata duka. Nga muvuma jangu ale nkusoye ekigambo kimu. Kasi bukanya. Kana mtaita musoyisa. Bukanya. Jangu omusoyisa omusoyemu. Jangu tukusoyemu. Tosa kuja kusama ndo. Aha musoye. Jangu balinga bananga bana bamukayanya nenga teri agamba nti nze muchayi. Abulema agamba yenze namba 2 nze namba 1 ngabakanira bifo. Nga teri agamba nti muchayi. Alabika mulungi wansao. Jangu ani abasani. Bwampasa utalo. Kusaidia nesi. Izo ni mwana mtoto wocha. Bongo de bakocha. Gwe. Omwana kubajoga yayanjula abakazi. Nasembya oba yasosa mama we. Ngatese nazija wasezala we. Ngatese maneba nnazo. Sezala gojoga. Sezala nakuona nnyo. Amanyi saje bino. Nosala okufumita. Oba irungi byofuna. Obadde okyanyumiza mmalekibwa. Ogo tetuvude ku mulama twatinja mu Maulana azegula motoka kusula motors sula musadde ona mugondeza munagamba ne kadi kitwalire ddala kati bogula webamanyi nga ntero baga nti kusula motors wantapangisaawo abeerawo wawe tagenda kuvaawo tagenda kola ne bakomawo okusinga nze kyemanyi ku muntu avudde bweru kyotanabategeera kye kino nti omuntu avudde bweru ebiseera ebisinga tabeera shuwa oba agenda sigala oba agenda kuddayo. Abasinga obungi bwajja wano asooka nayagala asooka asetolinge in mu bulamu bwe Uganda alabe butambula butya. Era kyovola abantu abavudde Bulaya ne bajja ssente ne bazonoona ng'ababbi mu wiiki 2 oba 3 agenda otuuka omwezi ogujja nga takyalina yadde 10. Kyekyo abantu abali ku ground kye mutategeera. Damunnyawo kinyonyole. Inti omuntu bw'ava e Uganda wava e Bulaya najja wano e Uganda asobola okuba nga azze ne ssente naye asooka n'alinda alabe astadinga embeera ya wano etambula etya. Otherwise abantu abazze okuva e Bulaya ne baspendinga ssente ng'ababbi ogenda okwesanga omwezi oguddako ng'ali wano mu Uganda nga takyasobola kubeera wayagala kudduka buddusi. Mukwano sije kitogerako. Sije kitogerako. Kitogerako tukitegeeza. Abantu bangi nnyo bagenze e Bulaya okukola. Ne tusuubira nti nno bajja kutunda ekifaananyi oba ekirungi. Nakunyonyodde nti omuntu bwe yagendanga ebweru twamwegombanga n'omwana we ku ssomero tebaamugobanga nekutya newalyanga amabanja ga buwumbi bagamba oyo mumuleke mama wali bweru muganda wali bweru taata wali bweru oyo mwana wa mugagga bali bweru era nga balaba abantu abanenkoko abantu abe bali bweru. Essaawa ya leero teri muntu gwogamba nti oyo mugundi ali bweru n'abanga akwegomba oba nga akwenyumiriza mu lwaki. Kati njakuwa ekyokulabirako kitono nnyo. Ogwo otunuulira abaana kati nga bano ba Asia amu nansonyiwa okumwogerako. Bakusonyiwa okoze kyama. Essaawa ya leero alaga nti ali blas. Jenny bakusonyiwa okoze ensobi. Abadde alaga abantu nti ali very expensive. Abadde akola ebintu ng'alaga nti mugagga. Abadde akola ebintu ng'avuma abanaku. Abadde akola ebintu nga yalaga nti mugagga nnyo wanjawulo. Abadde aduula. Era nalako ne video bwe nga baba balidde ku chicken tonight oba chicken tonight yeeyo. Ajjayo buli seat. Najjayo bumere. Natumya silver plate. Nagamba ono nkwala. Baba yenge? KFC okka. Baki yakyo? Badranchonge? Nga ndoza na atulaga nti nga bayina omukozi. Nga bwayina kindoza be baba nabayambako bajjako sente abo yalinga asuza. Yatulaga nga nti ayina abakozi abamukolera.
waonerawo omuwala bintu namugamba sirya left over nga alaga ne receipt ati nazikambula malo abantu bali aliaddeko ko mukefsi ne famile zaabwe nenda amayuga begakubagana ngayinza kujja nagule ragena mu kiyungu nagula bono bugunde bwetubera n'abalaga ennyama singa tukera kumacha kwa ifana bye waffe singa tukera kwa ifana bya nyama singa social media eri ku buzibu singa jula naye esawa ya leero bwagamba nti taina sente nze million yankaga mu 8 enyo start wendowooza in my own opinion nze kyemmanyi kiri kimu nti akitaddewo musobole omukwatibwa ekisa mukazi wattu musondereyo kasi okusookera ddala nja kugamba bannayuganda manyi nze njagala nnyo facts bayibuli eyogera mu bagatiya essula olunyiriri lwa mukaga essula ya 7 egamba nti Katonda tasekerwa kubanga buli muntu kyasiga kyalikungula zibasanze abasiga obubi mulikungula bubi kati nno musige ng'obulungi mulikungula ebirungi doni Asia yasiga ki kyalina okungula obadde okimanyi nti doni Asia alina abantu be yawaayiriza abali mu depression nga yabawaayiza ne bavaako ne waya bwe kiri obadde okimanyi nti yavuma abantu n'aboononera babba baabwe ne bakyala baabwe ne response baabwe ne zifa obadde okimanyi yes obadde okimanyi esawa yali alina omuvuka gwawaayiza mbu yatta omuntu omuvubuka famire yayimusa yavuddeyo bamushuwinze oba batanama kukimanya ne famire y'omuwala yegaseeko abafamire y'omuwala bagambye yavuma muwala waabwe kuva lyafa n'avuma n'omulambo mbu gwali malaaya gwamiranga emisolo gwadde gumalaaya ebweru w'eggwanga paka n'omulambo n'aguvuma famire y'omuwala bwe yaŋambye famire y'ono omuvubuka agamba muganda mutabani waabwe abagamba mbu yatta omuwala ayina obukakafu kakati yasiga ki kati yasiga ki kati kyosiga kyokungula Donias yakoguwulire twakugamba sokove ku social media sigwasoose buyazirikidde nateete ku boda ate nabe yo ate Uganda teta naba katandika butandisi twakugamba nti no Uganda no tugamba nze nakene sente amwe John nagawe jekanyala dono bene emirembe no ngamba akwadoze chasaka chasaka chemulala chengamba that is fact ate tulina okuyamba muganda waffe oyo kubanga kati memory ye kyemmanye etambula omanyi tufiidwa abantu batonze edi ali yawe yatufaako bwatyo ali yawe yafa abantu bangi bafa we batyo kati memory obwongo bugenda kweziba nze njagala nnyo okuyamba omuntu nga naye ali ready okuyambibwa naye omuntu bwagera ku makya nagamba nti nze seetaaga buyambi bwammwe sira lwaki mbamala obudde nze nina abantu bangi gera ku makya netwala nempa abantu mmere abatalina mmere so alaba akamotoka kawuba ngaatulaga ng'alaga nti nemmotoka eriya emmotoka yandeese nemuga mukwano ffe tuzireka mu lujja wali nga zipakinze zawudi zani tutambuza ku bigere ne Uganda ojja kugiwulira tulina nze miliyoni ebina ezipakinze balinayo oluusi onsanga mu Nuwa gwe newebuuza lwaki gyenvuze nga nina ensonga zange Uganda is a Uganda gibuze ba Mese poza ate kubye nawuliddeko nti omukyalo nalayika talina sente za renti so kati ataddewo stanti kakati sente za renti okujjako abantu yatugamba yazimba emizigo gendako mama wange have rentals I have many alemele lwensodda wammwe yagamba nga ati no simwagira genda mu kyalo Uganda eri Kampala Donias sikwagira genda mu kyalo Uganda eri Kampala naye bw'otewumbe kwefuula omuntu yenna nabagamba nakuwa akatabo Saxon Fire Based on Reason and Reality nendowooza nti ogenda tutambulira mu real life ove mu fake life naye mind ye ekulimba nti oli mugagga nakugamba nti obugagga ne ssente byawukana walyanga emmere y'omusajja kayizi yakuwanga emmere ye atunda emmere y'eŋŋanda niweewolanga emmere nakati akubanja n'olya emmere ye kayizo waawo owe Saudi Arabia gye yeewolanga manya mama jagamba jane sente enkalu otyo ze kyemmanyi kiri kimu oyo omwana ateekwa kuba engeri abantu bonna gye baali bamukyawa olw'ebigambo bine samwasamwa anoonya sympathy ne stand azza atya mu bantu ye alinga alabanga nti apu ya TikTok y'ensi yonna buli nsonga kweziggwera nanywedde akayaga simanyi nze yaŋŋamba yanvuma nga bayuggi bakyaliwo ne bafumba kacyayi bwe bafumba kacyayi ndowooza nawulira nga ayagala kunvumamu najja nvumemu muleke
ensi yamuta kyala byamuta kakati nze kyensobola mukugamba kiri kimu kati nze yanvumavuma nakunkumula nina amayumba wali gempa abantu bagala muwaayo nina abapangisa nandikedde ku makyala mugamba muganda wange teweerega genda wali webake onootereera ng'ogenda naye laavu njijje wana apataiti nga star waffe mukatama tujja kusanga nga wafadda nga wafwa sawe famukatamaekyaseka tewina kyemugamba genda kuseka ppaka lasti simanyi nakumanya uganda ogiwulira kubanga buli wobeera nga tolina mpisa byebyo bye bizibu byosinkana tolina mpisa towooma okuze okunkumuse ekyobutawooma genero ogenze wala nnyo lwaki omuntu yenna omusajja kasitavayo nagamba nti ewange byagaana byalema munyambeko wali anyambeko ku muguma munyambe mutwale ekyonviira omanye ebbanga lyababonyebonye naawe oba omusajja wavayo nogamba nti bawo yakolera olukwavu oyawukale naye omanyi ekitegeeza omanyi wetemufumintiriza omusajja akwaga atasobola kubeera mu lukwe lukugobya oba kukwata kusa abo beekolakola dde obusolo n'omusajja siina bye muwolereza anze sinnawolereza dde obusolo nze sinnawolereza kyemmanyi kiri kimu balina sitaati ze baliko yes ono anoonya simpaza mu bantu ekyokubiri anoonya ki feva ekirala ateekako balina sente z'abantu ze babba baagala baddizaawo ebyo bayambanga mubayamba bakadama kyoyagala jangu tukusondere ku sente todda mu bintu byakutulimba ng'otukwase ennaku fe emitima gyakaluba tetukyakwasibwa so nze kisookera ddala nja kugamba Asiya nti eyo si yenkomerero ekirala alekeraawo okutambula mu fake life adde mu real life alekeraawo kwefa kyatali ekirala nti eyo app si ye kamala byonna eyo app si yensi eyo just ka app ekirala nti abantu bangi balina ebizibu n'ebisinga bibye tebejjajjamya byo batyo ekirala nga bwagamba nti kale sawayo tugamba tolina woosi bagenda kugoba landi agenda kugoba watulaga nti olirayo yes kakati ekituufu kyeki ogenda kubulwa kuyamba lwakwogera nnyo ekirala tekyensobola okugamba ate kyemanyi omukalukalu tajja busera oyitirira nnyo obukalukalu bwotyo nedda nakugamba nti omuzungu aga nti everything is what everything is too much is bad too much of anything is always bad is bad yes. Kati yakisussa tukize tugaane yakisussa tosobola kubuukira novumono gwotamanyi nokola bwoti kyekiri kubuli obwana bwobuleva bulinga sitiri wayo obwo bulinga ebyenkwawa obwana obwo bugenda kuwendinga apo ng'abantu babukyaya ate nga bantu bandi badde babwagala olw'ensonga bubuukira nnyo n'ekitalina makulu bukiwa amakulu bukiwa tensoni bubukola analysis bubukola kyatedda kikabiri wambadde obugomesi madamu nakondiko novumono munaku watali munaku kukyewano nayo ki ekyobunaku kyo nange saakiwagira yes fena tuli banaku fena tukyali banaku kubanga tuli mu kikweka tekweyimusa tuli banaku fenna oli munaku n'oli munaku nange ndi munaku owulira so govaayo n'ogamba muno nti munaku awo oba olimbye muganda wange sala pulesa mukakane wali akakala kalina obulevu abo obukalinga byenkwawa nze sikamanyi linnyaako kaki kagenda ne kasukka kakati mbulukutepeni mbulukola analysis bannamawulire baku tiktok abasajja ovuma baabwe